ate n'olunaku olwaleero tubaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe eno ebeerawo buli lwakuna. Tubeera n'abakulu bangi nnyo bannamawulire tubeera nabo wano nga tuzza okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezimu ezikwata ku ggwanga lino. N'olunaku olwaleero tutuuse tugenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Tulinawo ensonga y'ensimbi ezabbiddwa mu Bank of Uganda, tulina ensonga ya mukyala Kadaga, ebigambo naye byongedde omwonoonekera sipiika wa paliamenti aliko Anita Among agamba nti nno agenda kumuvuganya musikuukule mu kifo kyalimu, n'ebirala bingi nnyo bijja okujja nga tubyogerako mu studio. Era nga bulijjo ninamu mukulu Gideon Tugume Gakyalo TV ekyali ku pendingi naye ng'eby'essaawa yonna muwawaabire. Tuyina omukulu Kasozi Philosopher, tuyina mukulu Savadin TV10, the investigator mukulu Stanley Daura, nga bwe buwongo obuzze okubaako bibuweerezera eggwanga. Tusiima nnyo mwenna abatuwa comments ennungi, mulimu abatabitegeera oluusi comments neziwaba oba bamanyi mikutu gye baliko naye nammwe tubasaasira mwetegereze comments zigenda kubanga ndowooza ziba ziwabirwabi. Kale katandike ne mukulu Gakyalo bubuuza ku batulaba. Abatulaba abalungi mwenna njagala kubalamusa temusibye mutya mwasuze mutya, mwebale gye mutuusaako engalo, mwebale okutulaba, mwebale obuwagizi, mwebale comments byonna, mwebalenza ate n'okunteekako essaala ey'enjawulo mu nsonga zonna ezibadde zigenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensonga z'abeene bazikwata mpola. Ensonga z'abeene za mpolampola, ensonga za Buganda za mpola, era tujja zitambuza mpolampola, naye ebisigadde byonna mubibuuze omukulu Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda. Babadde bankubira essimu bagamba otuusewa ebyange nabikomyawo nga bwe nabagamba ebisigadde byabirina buli kimu kyebagira kyonna nzendi wabula kyenagaana kyali kimu kizeseetoona ekyo nakigaana. So kakati abasigadde mwenna bakama bange ab'ebitiibwa nsanyusa okubalaba. Philosopher Sava Dean nsanyusa okukulaba. Mukama wange Stanley Daula Uganda Fire olwebalesebwa okubanga oweereza bulungi. Amanya agange nze Gideon Tugume ndi musukulu wa Andrea Gakyalo okuva eri Emijera Kakuru Town Council Hama County Tunga mu district ate wano Bwakabaka bwa Buganda ndi wano Kasangati awo ku mutale Kalyanze n'Amavunda awo Saza lya Kaggo awo ku ensinzi ate obuwato bwenyini mbwolokereza ate ekifo ky'omwebwakwalaga. Kale mukulu Philosopher okay, nange nja kwebaza abalabi baffe ku mikutu gyonna mukola omulimu gwa ttendo, ate era ffe kye balina okumanya emikutu gyaffe gino tewali kuvuganya. Audience tuyina nnene, market tuyina nnene, so tewali rivalry, ffe tuli ba Luganda. Yes, nange ogwange Kasozi Samuel Philosopher gwe mukutu. Yes, osobola ogenda yayagala analysis wa ddiini bwengula biki tuba tubikolako analysis. Naye nga amanya Kasozi Samuel Philosopher kyasanyu nnyo okubeera wano nti tuyina paati gye tugenda okwongerako ku bantu baffe. Omanyi mu ddiini batugamba nti abo abaalokola abangi mu ggulu bajja kwambala engule nga ziriko emmunyenye. Tetujja kwenkanankana mu ggulu. Kwezi gwe ali mu bibyo nga tofaayo okubuulira abantu ku bya ddiini. Tojja kufaanana nga nze Kasozi gwe engule ye ejja kubeeramu emmunyenye emu, nze yange ejja kubeeramu nga abiri. So kaakati buli gye tukoma okukyusa abantu ne tubajja mu butamanya ne bajja mu kumanya, eyo y'empeera ku nsi gye tuba tugaseeko. Yes, tujja kubebaza mwenna abaagala okumanya. Waliwo abantu abamu okumanya kubanoonya ne bakudduka ne kukutaayiza ne yeependa naye nga tayagalira ddala kumanya. Olwogera ku kino agoga agenti ga gavumenti gwatayagala kumanya odduka okumanya. So tugezeeko kuba nti twembulesinga okumanya. N'oli waaba ayogedde leero ekikunyiga enkya atajja kwogera ekinaakunyumira appreciate. Tulina kubeera ne kibayita peaceful coexistence. Yes. Mukulu Dini Sava TV10 maniriza nnyo mu linnya ly'emisambo. Manyi bano tebamanyi nti lubaala aluma, kati ono agamba omanyi teri kiruma nga kufa n'oleka nga tosamidde. Kibi nnyo
era bw'olituuka mu maaso ga jjajja Lubanga ajja kukwata akubuuze lwaki olesa abaana nga tebasamidde. Kale so ku linnya ly'Emisambwa tutudde wano ku lwa jjajja Muwaga okulaba nti emboozi eno egenda kuba ng'etambula nnyuvu bulungi nze ejjembe lya kuno era wentuula omanya nti bo abantudde omusirikale omukulu mu Buganda wano Ssekiranda Ssaalongo Ddiini Lubowa ntudde bulungi nnyo tuguma olina okumanya Lubaale aluma ate tuusaba nkwagadde tetuddira Muwanga waffe Katonda naffe tulina engeri ebya Kaisaali bya Kaisaali eddiini yo si Lusifu eddiini yo nayo ekyusa mannya naye ekintu kyeki kyekimu mukulu Sitaani nga mutandise Stanley Ndugu Ndawula nga bulijjo the investigators use the gun that fire not the one to hire science okubeerako nate science okubeerako ewaffe eri tugiyita veterans talk and science okubeerako ku investigator TV10 Kwezi Media simanyi oba watuwambye buwambi kuba ne ku Megatron twerabyeyo twerabyeyo then nendala eri mu Sasa eyaga kyalo ate ne channel ya Samuel philosopher Samuel philosopher nagwo mukutu by the way lwakuba ntumanyage naye nagwo mukutu gututendoza gugenda mu mwaka mulamba so channels 5 nga neri mu Sasa tugibaze zezitudde wano so njagala okwebaza omutima ogwo ate njagala gwebaza ne kuba naffe abatali wano naye nze ndaba nnyo abantu Kwezi n'akyaza Stanley Zubeda Kasuku n'akyaza TB10 oba okitegeera omutima ogwo gwe tuleese ku digital media gugenda tuyambako nnyo kuba ffe edda mu mawulire nga bw'oba ng'okola notice zo nga muli mu press conference Moroba naye ng'okola notice zo nga toyagala onaazirabe naye nga mwena information yayogera aliki naye nga toyagala onaalabe notice zo si kulwa ng'atwala angoyo gyokoze okitegeera mu mpapula ez'enjawulo so wano ku digital media njagala okukisanyukira obumu obwo kubanga Bible egamba laba Bible kiri ekirungi nga tutudde wamu nga tukoze nga tutabaganye sanyiza okubeerako nammwe omukisa leero mbadde nsaba bagamba buli omu ayagalize munne emirembe nsaba gukome wano gugende eri layini yawangu bwekidda ku kyemisambya esimanyi emisambwa egimu sigisobole musajja mwangulikaani ate amaze ogikwambaza ate tugumatira bwe ogira ogumiza ebyakaliiso liwulire tekisoboka abalabi baffe abasajja bonna weebali emitwe gyonna weegiri era nga bulijjo mukulu Ddiini Saava yatugulirawo ensonga eno billions eziwedde ddala 7.3 zabiddwa mu Bank of Uganda bwe bukadde bwa dola za America 29 n'ezigwamu billions 7.3 zabiddwa mu kiseera kino tetulina gavana wa Bank enkulu President Museveni ekitavu yakyekwatiddemu atera n'abakulu abazibba ndowooza Ddiini ajja kutubuulira baafuddewa bakutteko bameka sente zabadde ziragawa n'ebiringa ebyo olaba abasajja batandise okuyingira banka ya Uganda enkulu omanya nti eno yonna bamaze okubbayo bamalirizzaayo buli kantu konna kati ekitavu kyennyini kyebolekedde Ssebuddini sooka otubuulire risaaki yatambudde ati amawulire si malungi naye ate erudda malungi omanyi buli lwe mutuula mu gavumenti ng'agikulembera mu yeekera n'ebikolwa ebibeera bitambuliramu ebimu bibeera bya kiyeekera guno nno si gwe mulundi ogusoose okubeera nti tubbi gw'ensimbi empitirivu bwe zityo bw'otunuulirako ne ku mulembe gw'Obote Museveni abo nga bakyali mu nsiko baalina abasajja omwali Yitongwa Drago n'abalala bo baalumbanga banka misana tuku ne babba ssente ne basobola ezitwala okugenda
kati enzibe ey'omulundi guno ogwaleero yabadde inside job ng'era bwe kyagala okwefaananyirizaako nti waliwo era abaali bakoze omulimu mu 2019 nga bakubisizza balino bo bagenda ebweru bamanya nti zino eziri wano ziri bize nnyo bazikozesa nnyo kati ne bagenda ebweru ne batwala obuvunaanyizibwa ne bakubisa biliyoni 6 oba okitegeera consignment eyo ne bagissa ku nnyonyi kati mukaseera ako bo beetuma ne bagaa katukubiseeyo ku ssente tuzireete tubeko bye tukola mu kaseera ako baali bakaleeta Edith Nakalema kano nga yaliko mu anti-corruption n'azigwamu awo entebe era okugenda okukakkana ne banunulako obuwumbi bwali 40 ne gabula tegategerekeka wajje galazi kati ezo ssente bwe zitwalibwa ndooza mu kaseera awo katono nnyo 2019 awo gavana yafa mu kaseera ki myaka giringa 3 kati giweze kati naye n'atugendako naye nga tetunategeera bulungi ziri ssente kubanga ezo mukubbibwawo ye time gye twali tuli mu kukunya babajenda awo tuli mu kukunya ba Louis Kasekende ku mivuyo egyali mu Bank of Uganda n'ensimbi ezaali zibulankana kati zino nazo ne ziyitamu ne zino ze baakomyawo tetwamanya baazissa mu saturation oba nedda kubanga waliwo kaya naawo nti esente ezo zemulese nga ziri unplanned bwe muziteeka mu saturation mugenda kukozinga inflation era mwakiraba kyatufacinga after 2021 tubadde mu katyabaga kabadde akanene nnyo kakati okubba ssente nga bazibbira ku waya transfer sigwe mulimu okusoose wano mu Uganda gutandika butandisi abaana naddala ababeera mu cyber area awo mu bwengula awo baana batambulira mu bwengula asobola okubuulira bwe kibanga wano ensi ekyasinze okubeeramu ssente eziri kirini ezi Switzerland nayo baali bagibbyeko bahaka ne bagiyingiramu ne bazitegula kakati wano tulinawo abaana kyetwerabidde ffenna okutegeera ng'omulimu omukulu gwe basinga okukola gwakubba ssente ezo mu bbanga abamu babaka ba paalamenti abamu bakulu wano weebalinze nnako omubaka omu gwe mmanyi gwe baali bakutte mukwano gwange saagala kwogera mannya ge kuba leero kamusaasire twasirano atera okuŋŋambula boyo omusaasire aba mukwano gwe naye ate emikwano ina mitono tujja mumumanyi kakati ono namusanga nako nga bamutuuzizza kuba naye yagendako China n'azikuba n'azireeta wano kati ne bamusanga mu Cairo Bank awo musanga bamutuuzizza olaba perimeter bwekendedde ba-MPs bameka bagenda China kati ne bamutuuza wali wabbali nga mikwano gyo ne bamugamba kakati nze ngenda okuyingira nali ngenze naku withdrawinga ssente ku akaunti yange bangamba kati bwe ndagayo wali bali batuganya okuyingira nendagayo kaadi yange omusirikale nagamba gwe jangu nentuuka wali munda ne bandiiramu nga honorable atudde wali wansi bwe najja naŋŋamba gwe gwe baleeseeko ne mugamba nze nzize ku byange n'abimbuuliramu ne maneja awo n'ambuulira nga ye nezaali zimukwasiza ezo zaali obukadde bwali 3 naye nga eza Uganda ng'azikubye aziyingizza ne bazikwata kati ekyo nekibeera awo kati bw'oleeta abasajja nga Kabangala abamumanyi muteekwa okuba mumumanyi SK Mbuga oyo yakozingako xenophobia e South Africa era ng'ategula ssente ekintu kye bayita tenda wano mubadde temunnabakiwulira kati kyekino kye baakoze tenda abaana baggulawo sayiti ezo n'atuula ku sayiti okwo abeera ne intaneti ngeri very fast nga naye yennyini ali very fast naye kizibu okubba ssente mu banka eyo nga tolinaamu muntu akulimu akusetingira abakuba tenda kati bwe mba njogera olulimi olwo esika asobola okuba mpulira baddoni kulisibani ababasinga obungi kati bo baba bakitegeera kyenjogera naddala abaana abali estuudi awo wansi kuba bwe basinga okusinziira ne Dubai awo kuba Kabangala yabitwalayo okwo ne bamunywa ne bamusibira eyawiri kati bwe bano abaana kyakola amanya nti sitano letuula wali ku kompyuta ye najja wano n'alinda bulinzi baga waliwo ssente zetumanyi nti zigenda ku transferingibwa ku ssaawa 5 zennyini kati ne bategula transfer ne bagicanolinga katono nnyo olutemya lwa liiso ezibadde zigenda ewakwezi ne zisala ne baziteeka ku offshore account gyotasobola zirabako naye oli abeera munda mu banka gwanga gwe tukwatiriremu eddakiika 2 zokka zitumala kubanga engeri gye bazimbamu walls ezo ezikuuma
bank ezo erina okuba nga bagitadde ku security guards nga 5 fence gundi stages zoyitamu naye mu bwe yeekangamu bweti erina okukola alaati bonna abatuddeko ne bashatinga down system kati oba tosobola kubba sente wabula bwesigalako no singa abeera nga insider ali mu mulimu ogwo ate era naye tasobola gukola omu baba bonna mu raketi yeemu kati ono singa amutemyako nabaga nti waliwo ekigenda okugira bonna ne baba nga bamanyi ne percentage yaabwe gye bagenda okulya then basirika ne ziyitawo kakati come back to Uganda. Ebyo byenkunyonyodde byabaddeko ne India recently wano nga tugenda mu covid era babba sente mu India mu nziba yeemu bwetyo kakati bwe tujja wano mu Uganda nga tebannaba kubba sente zino emabegaawo wabaddewo okusomesa nga bali mu kusomesa aba Bank of Uganda engeri gye balina okukuumamu obutababba motive ogiraba babasomesa obutababba kati ekitegeeza nti bwe tuba mu sisitimu y'otusomesa obutatubba kiba kitegeeza nti mwenna mugenda kuba nga sisitimu nzigule logically understanding bano balina motive yakubba banka naye baleeseewo omusomo ogw'okusomesa abakozi ba banka engeri gye balina okukuuma mu banka obutagibba mu ngeri ya cyber kakati kiba kitegeeza nti bano ba insider kubanga togenda gitusomesa nga ate ogiggadde olina okugiggula in the process of opening all channels gateway zonna n'oziggula bano abaana bagenda kugenda ku channelinga sente munaagenda okumaliriza bwe muti ne bwolaba alaati mubanga abagisomako oba okifuna bulungi mubanga abagisomako naye nga sente zo ziteguka zigenda kati ensimbi zino kubanga ekyasoose ekyo lwaki baleeta okusomesa mu stage yeemu oba mu period yeemu ng'ate ne sente mwe zibbiddwa ekyo kiba kitegeeza nti omulimu guno baaguluse kuva munda mu Bank of Uganda tu ojja kwesanga nti ogwo omulimu tegusobola kukolebwa bano bantu ba bulijjo bakyenjenje gubeerawo bawo lords ababeera abakulu ba godfather nti ojja kwesanga nti senga baba bagamba tandika kwata kwa nalabye president agamba poliisi ebiveemu tagyetaagamu n'agukwasa CMI n'aba-SFC be babeera bagugoberera kati tegujja kudduka lwa nsonga ogenda okugoba bwoti nga otomera banene botagenda kukolako lipooti era ojja genda okulaba nga lipooti ebuliddeawo mpola kyebajja okusobola okukola ekinene nnyo okulangirira nti tulina ze tuli kavalinzeeko n'endala tukyazinoonya kati bagamba tulina ze tuli kavalinzeeko endala tukyazinoonya kati ono omukulu aba yatumye agamba omulimu bagukola agakkana okufindinga final stage y'omuntu atutte sente kiba kizibu nja kuweereko ekyokulabirako tugenda mu kulonda ebyo ebintu bwe bityo byapeninga kubanga abantu banoonya sente ezigenda okukola ki ezigenda okukola mu kalulu emabegaawo era twali tugenda mu kulonda balyoke bakuba ettango oyo oluyi ku sente ze yali abbye ku gundi ng'azibbye ku hamu 10,000 naye ng'azibbidde mu linnya ly'omwana wa pulezidenti bagenda okumaliriza pulezidenti asaba lipooti njagala kumanya tango oyo ani yamutuma kati omusirikale yali wakati awo okugoberera ebintu byonna ye balina okumuguza bamukweke era notuuka olwaleero pulezidenti tanaba kutegeera ani yatuma tango oyo agenda bbire mu linnya lya muwalawe sente tango oyo bamala ne batuulaawo waliwo n'omwami omulala bamuyita Kibita ali mu kooti awo ne bakkakkana okulaba engeri gye basasulamu hamu era yazaayooko 8,800 nanona balansi bamuwa muntu mulala kati omuntu omulala aleeta 8,000 ye yazitwala sente kuba kamera zaaliwo nga zimulaga kali akasajja kali kamuwa sente kamutwala wali wansi mu Orient Bank eri ku hamu building yawo kati waliwo kamera ne zimulaba ng'azijjayo okitegera kati bw'ojja kuguna omulimu ogenda kwesanga nti bagenda kugoba buli gwe bagenda okunoonya abakozi bo bajja bakwata munda babasibe naye eri abaleese eddiiru wabweru tebagenda basobola bakwata kubanga ekisooka kya byonna weebuuze Uganda tusomye ekyenkana ky'okutuuka ku cyber crimes okubeera nga tusobola ozikavinga wano osanga n'omusirikale nga n'ebya cyber tabitegeera tetubalina bwe tubanga nenno kakati olwaleero luno ng'abasajja bakyalina kubikkula fayiro nga akugambe erikwa yabula nga tetunaba na qualifying kugenda ku digital system nti crimes zaffe zonna tuziteeke ku digital line babeere nga ne bwoba oliwo basobola okumanya
Stanley yali azizaako omusango oba ddiini oba ani awo tetunnatuukawo balina kuvuga bakutwaleyo bakebere mu bifayiro biri emmese byeziridde. You understand? Kati kindaba nti waliwo obuzibu bunene nnyo. Jjajja mwami ajja asobola okukwata baakutte naye agenda kukwata bato. Ajja kukwata bato abakulu agenda baleka ebweru. Kubanga watya bw'anaatuuka okugoba nga baagoba bali mu nnyumba yo oba nga bali bakoddomi bo babaani anaasobola okubakwata tajja bakwata era ojja kulaba ng'ababbanka bo babagobye. But this is a signal eraga nti akaseera ketulimu kazibu bwe kiba nga basobola okubba ssente mu banka enkulu eya Uganda then zino banka ezawansi ziyimiriddewo ate nga ne mabegaawo wetubadde bakulaze nti gavumenti yakwata ssente yakwata nebeera ng'ebadde ebbanga ndowooza emyaka 2 egiyise emabega ssente babadde kakati tebakyewola bweru nga bakwata banka zonna eziri munda muno nga zasalawo ze ziba ziwola gavumenti. Kati akati abagako ketulimu ndowooza okalaba nti ever since we left 2019 n'okutuuka kati tukyali mu kusitwagolinga mu bintu bya ssente. Kale tubiwulidde mukulu filosofa ng'omanyi ebyo bwengula sajjengeri gye batambuzamu ssente mu banka awo owange anyway era bize bibeera bitya nebaza Dean nti awadde details era n'ekifaananyi abantu bangi abagudde amaaso nja kwongerako bwongeze nti ekisookera ddala cyber crimes ne cyber security kintu kyamaanyi nnyo. Cyber crimes ne cyber security ebibiri ebyo. Cyber crimes tetulina bwe tuzeewalira kasita twadda ku internet oba internet revolution ne tudda ku digital tetusobola kwewala bizibu ebyo biri world wide. Okuviira ddala ku banka ensinga obunene n'okuba secured okutuukira ddala ku banka obutono bonna bali vulnerable ku cyber crimes. Yes. Okuzzaako 2014 Federal Reserve ye banka ya America Central Bank eri protected yekigenze ewala naye 2014 bagikuba miliyoni $12. Yes. Bagiba mu office ya personal management munda Diini kyagambye kizibu okuluka olukwe lunene bayira bahaka nga tebalinaako insider naye wali office ya personal management mu Federal Reserve we bazibye. America bagenda okizuula byenkulagana wane Uganda yekatembe era nze waliwo byesikiriza bagenda okizuula nti bababbye n'amanya credibility ya Federal Reserve efa n'ensi egenda biwulira etya babifuula classified. Era olwamaliza wayita ebbanga bagamba China yali involved. America buli we bagwako ekizibu munda mu bo bafuna gwe beesibako. Wane Uganda olwahakinze ne bababba ssente bekwasiza nti no South East Asia waliyo haka yewandiisa n'omumanya n'erinnya mbu beeyita ba West. South East Asia kyeki mawanga mangi kakati ffe tuve wano tugende Singapore tuve ku gundi tugende ku gundi tuvunaana abo nti be baatubye bakolanga amawanga gali bafuna kugwe beekwasa bano beekwasiza nti no ba West ba hackers tebaliyo ba hackers beewandiisa okujjako nga baggwanga lyeri bakozesa kuba amawanga gasobola waliwo cyber gundi criminals North Korea bakozesa China Russia neni we babeera ab'eggwanga kyali bokke naye we babeera ba freelance abantu ba bulijjo baana bagezi we bakoze tebajja kwewandiisa wano baatulimbye embuda West teriyo bahaka be bayita ba West wabula ekiyo kye bayita e-West cyber attackers. E-West kitegeeza kati bano bafunyeyo kataamu ne bakasiba eggwanga ne batubuzaabuza mbu beeyita ba West mawulire gonna egawandiise naye nga tebaliyo ekiriyo e-West kiva kuki byemu ku bizibu ebiri mu Bank of Uganda ne Uganda wonna n'amawanga amalala. Tuddira gadgets ze tukozesa mu Bank of Uganda tosobola nti computers bakozesa mu 9 ne kakati ze bakyakozesa olumala okuzikozesa baddira computer ezo ne bazifuna be bazitunza mu scrap n'ebirala bazitunza hard disk n'ebirala babireseemu kasasiro yafuna ekigenze wala abaana babulijjo bamukuŋŋaanya ne bamuguza ba buloka ne bamuguza ba haka ne bagenda baddira hard disk ezo ne bazijjako information basobola ofuna accounts ne bafuna password ne bafuna buli kimu. Computers bakozesa mu Bank of Uganda disposal yazo wane Uganda we tutegendeeza ebintu byetukozesa masimu computer printers ziwa information abantu bano mwe mubisuulayo ng'ebikadde bo ne babifuna kakati be bayita ba e-West abakuŋŋaanya mu kasasiro ne bagenda
baddira data oyo ne bamugjayo ne bafuna information accounts meka mu Bank of Uganda. E-West is electronic West. Yes. Ebyamasanyalaze computer printers na biki. Kakati bano kye bajjeeyo ne batuleetera mbu ba hackers beba E-West ba mu South East Asia. Olw'okuba ye wasinga E-West bajjeeyo gugambo ne babuzeebuze banna Uganda. Nga sente ebazebbi. Kwezi. Wano tulina ebintu bye twaleeta biri bisatu. Naye ng'abantu abasinga okukozesa ebintu ebyo kye basinga okukola kutappinga information ne bagitwala. Bwe twali tuintroducinga okusiba cameras wano mu Uganda, we were warned nti abantu be mugenzi okugulako cameras ezo ekintu kye basinga okukola kutunda data nga bamutunda awalala wonna. Kati tulina company wano gye bayita Pegasus. Yesinga wano era olaba wonna wano mu Uganda. Pegasus omulimu gwekola byakusasula bino ebiri electronic. But whoever taps in ng'ayagala okubaako ne kyasasula mazzi, school fees, masanyalaze biki, you put in all your information n'ogisaako. Kati batuwoningako wano balina abasoko kireeta bakireetera ku kundi ya threat y'abana abaterrorist. Bagambye abantu bagenda kukwata information y'eggwanga yonna bagende bagiguza abaki abatujju. Kati gundi bw'ayogera abasajja aba E-West olaba ng'oguze ne bwe basimu eyo yennyini ng'ogiguze nga ebadde second hand oli ne bw'aba yagiflashinze omuntu asobola ogiteekako data recovery n'akomyawo byonna by'obadde ogikolerako n'ategeera nti n'essimu ebadde yagundi ebadde ekola kino na kino. But there is no way you can tell us nti oli mu kutunda ebintu computers ze bamaze okukozesa n'oziwa abantu bazitwale. Ku baana abali wano abasomye nga tebalina na byakola bagenda kulivatinga gundi eyo ekomewo bagitwale bagitunda. Ogenda okwesanga nga wano mu gundi tetunnatuuka level erwanyisa cyber crimes. So wano wakane mu Africa gende Ghana nawo incident yakagwawo 2019 abayizi ba University of Columbia US bagula hard disk enkadde Ghana bagenda okugiteekamu bafuna reports eziraga Pentagon ne multi-billion projects abadde bakola n'amawanga ga West Africa hard disk. Kakati kyenkulaga nti wano ze weakness ze tulina ng'eggwanga wano dini kyagambye tetulina busobozi kubana abaana be batwala okusoma baddira mwana wa gundi ne bamuleeta so singa bateeka abaana ne babateeka ku test ez'enjawulo ne babatwala okusoma twalibadde tusobola naye baleeta abaana baabwe cyber security egaanyi. Kakati ng'ovudde ku ekyo ekyo tulimba E-West teriiyo bayagadde kufuna ba scapegoat be basibako ng'ababbi bali wano be bakozeseza. Kenya recently bakafuna incident bwetyo ne wababako sente daizwedanga 1.1 billion dollars. Era balochinga operation gye bayita Operation Serengeti okulaga enjawulo. Operation Serengeti bakosa Interpol ne basagula abibbali wane Uganda bagamba be bahaka tebabayinaako control bali kuba wano ate kakati batubuulireko ameka kuba E-West waliwo be bakutteko antu kyenkugambidde bino babirinamu interest wali tebalinawo interest kuba kibagasa. Kenya bakosa Interpol ne bakosa Afripol yeringa Interpol ya Africa ne bakosa n'ebitongole ebirala ne bakulaga nti no bakwata abantu abasukka mu 1,200 nga n'abali munda mu Kenya ye Operation Serengeti. Waffe wano tebanatugamba bako twakute tolina gwosobola kuwulira yadde okiwulira ekyo wane wakabali mukononya antikaduka wakabali mukononya antikaduka bazirina ngola n'obubbi obulima ati nkubulidde ekizibu kyawo SF sojja kusanga si ba best be balimu FBI beemployinga ba best wano si ba best beemployinga muganda wa kwezi mwana wa gundi output tejja kubeera kyekimu ng'abeemployinze ba best kyovala kibali mitinga however much basobola okukola naye olumu ne ability ey'okutu oba efficiency ebulawo olwakidiini kyagambye ogenda okusagula bwoti ogenda olengera wali olina gw'otunuddeko bwoti no giving up. Abamu abalisobodde bo be bali abasobola okugezaako. Nkulaga Operation Serengeti Kenya byo kiki yakola fo wano kye tutakoze bakute kumpi 1,200 ne bagala websites zonna ezikozesebwa ng'omutwalo gumu mu 12,000 ku Facebook buli wamu wonna wane ebyo byonna tebabifuddeeko bazigala bazinoonya
kuba abaana bano bakozesa websites bakozesa mikutu mingi kakati ya Uganda temufuddeyo kunoonya ku mikutu egyo wabula mutuyimba bulimbe tuli kavalinze ne sente ze bali kavalinze tebatubulira muziri kavalinze wa oba ku account kibuno obubbi Uganda temunali kavalinga ku sente yadde ekyo nkibateekerawo ngenda bawa evidence waje bali kavalinga na wano nti ebintu bino saagala mulimbe bantu Uganda wekuba kuzaala mwana mwabbye bubbi mwana temwafuna lubuto mwabbye bubbi mwana we mwafunye olubuto mutulage maternity yanywerawo eddagala mutulage yazaaliddewa oba bamulongoserezaawa mwabbye bubbi mwana temulimba nti mwali kavalinze sente nedda baali badde ngenda kulaga gundi operation Bungereza lyerimu kugwa Bank of England ye Central Bank ya Bungereza nkadde nnyo 1,600 kumpi 6 giteekawo naye Bank of England nayo bajegezezaamu emirundi egiwera okugibba recently babadde nti bank eyo waliwo gundi banka ye Malta eggwanga erya Malta erinamu akawunti bagenda ne babba ku banka ye Malta abaana kumpi $1 million nga zali ziweranga 13 ne bazibba naye Bungereza kye bakola ki basooka ne bayimiriza emirimu nga ddiini wakugambye tibateeka ku stand kasawabeerawo security gundi weakness oba bricks baddira ne bateeka ku stand steel ne balyoka batracinga muntu ku muntu bagenda okuzuula nga banka zino we bazisika bano bahaaka basindika mu Northern Ireland ku akawunti endala ne bazisindika Sri Lanka naye baba tracing omuko mpaka ku account ne baziblokinga neyo n'abaana abaali bazibye baali basobodde okuwithdrawingako emitwalo 45 ejyaddwa nga baguze za woodi baguze ebyebbeeyi byonna babakwata ne bye baguze era ne bali kavalinga no zaali $1 million 12 bali kavalingako 11 wano emugamba nti mwali kavalinze baani be mwakutte mwazijje ku account ki oba bazijje mu kasino ki nti we bazijjayo bazitwala wano tebakuwa details mutugamba mutya nti mwazadde nga temwafuna ku lubuto temwalongoosa muntu teyanywa ku ddagala mutugamba mutya nti no mwazadde temwali kavalinze sente mwagala kusayira ensinga kino kiveewo ekyo diru zigwera era zijja kugwerawo amawanga amalala nkulaze nti nno bakwata abantu n'okulikavalinga sente n'okubavunaana ne babavunaana n'ebimu bye baba baspendinzeemu sente babifuna banka ye Bangladesh eyina akawunti mu Federal Reserve mu America babbako $1 million eziwere 10 nga abazibba America yamala n'erima tino bahaka e North Korea naye ekikulu bamala ne babafuna nga baziddidde bazitutte Philippine akawunti bagulawo akawunti ne baziwayalinga ku Philippine babbya ku gundi ya Bangladesh 2016 kyatwala omwaka mulamba nga babbako Federal Reserve ya America nga tennamanya ekyo bakita advanced persistent threat mpola olyakugira mpola nalaba wawali vulnerable nti password yona eryetya ne bayingirira naye nga nabo bamala kufuna kompyuta y'omukozi omu ne bafunako computer access ku computer eyo yes ne balyoka bafuna account ne bafuna ne balyoka batandika okusika okumala omwaka Federal Reserve tennamanya bwe yamanya batracinga paka Philippine gye bazijangayo ne bazitwala mu kasino ne bazizasa ne mu kasino babayiggayo n'ewalala naye wana abafebo buli agenda abeeranga mu Japan yakuba siriki talabika ekyo temujja kulimba gwanga temuyina senze mu recovery nze yadde n'amawanga amala galina cyber ngunde insecurities naye bateekawo measures naye wane Uganda tebasobola lwaki project yaabwe bagifunamu definitely zayegedde cooperatives zajja biseera bya kalulu sente tuzikubizisaawa dirali company yetukubira sente kampuni yekubira amawanga mangi mu nsi bagamba omwaka sente zeekuba wozipanga zisobola okuweza olusozi olutonotono kampuni zeekuba naye ku mateeka agafuga ku package kwejjira n'abakungu Bank of Uganda beesindikayo nabo kwe balina okujjira nga ne gavana akyaliwo basooka kukyusa amateeka nga kakati zo basifunira ennyonyi eyaazo n'abakungu ne bajjira okwo batandisa olukwe lw'okubba ng'ekyo gamba nti no kyali accident
nga twolekera akalu zituuse Entebbe bamaze bazibuziza ne batugamba nti no twali kavalize mwakutebe mwazigyeko baliwa byonna bya bulimba. Lwaki? Electoral politics ye disaster y'eggwanga nti abali mu bukulembeze ati any cost baagala osigala mu bukulembeze bakola buli kimu okulaba nti babusigalamu. Kaakati babba ssente zonna kwamanya akalulu kabbeeyi bakafuula kabbeeyi beetegekera akalulu. Bino byonna tugenda kubiraba. Tebagenda koma ku Bank of Uganda ne banka eza bulijjo zonna zigenda kubbibwa. Abantu bangi bagenda kulaba obubbi obw'ekiko ekyo. Dani ekirala ayina ddiini kayogeddeko njagala nkongereko bakategeere. Gavumenti zino ziteekawo ababbi baazo. Ekyo tebakikulimba. Genda olabe Bungereza balina Sadrake bamwana ekitiibwa ekya Salwa Abubbi. Sadrake yalumbanga Abaspanish babbanga gold gundi Spain. Waliyo baali kabaka w'abazinteeke baali bamuyita gundi erinnya ndyerabidde naye bamulimba Abaspanish we bagendayo. Balina omuzungu bamuyita Fernando Cortes ng'atuula bw'ati ne yeefuula omulwadde. Kabaka baali bamuyita Montezuma n'ababuuza oyo ye nga kiki nti mulwadde tiki ekimuwonya nti gold nga baleeta gold bamuwaawo n'enkeera basanga taliimu ne baleeta babba kuba ntuba mu South America gold omu bamalako Abaspanish. Bungereza n'ekimanya ne baddira Sadrake ne bamuteekamu ssente ng'abateegera ku Atlantic Ocean n'ababba yabba Abaspanish gold ne bamuwa ekitiibwa kya sa. Gavumenti zikozesa ababbi. Kati ne gavumenti ez'amawanga agategeera ba hackers tulina ba mirundi ng'ebiri. Eriyo be bayita ba black hat hackers. Abo be babbi abariyo abaagala okufuna ekitiibwa n'okubba ssente. Ne be bayita ba white hat hacker. White hat hacker babeera bayamba ku gavumenti. Bakola batya nti baddira system kati nti Bank of Uganda mukozesa codes ki ne baddira ba white hackers ne babagamba mugezeeko nnyo mulabe nti na account zino muzi hackinga tulabe oba musobola zibba balabe oba nnafu. Kaakati abantu bano gavumenti zino ezaffe zibakyusa ne balema ku testinga gundi accounts za gavumenti wabula ne babakozesa bukozesa ate ne babbako bubbi. Kiringa woonoddira omuntu n'okola ekkufulu n'ogamba omuntu nti njagala oyiye ebisumuluzo olabe nti ekkufulu eyo oba osobola okugigula tulabe obunafu bwayo. Kaakati gavumenti zino ezaffe ezaagala okufuna ssente za kampeyini bo mu kifo ky'okutesitinga obugumu bw'ekkufulu balabe oba obunafu buliwa babagambe mutereeze babba bubbi akawunti. Kati kyekyo ddiini kyagala nti bayitamu ne baleeta nti no tugenda kuba traininga mu ngeri ya cyber security ne basuula vulnerabilities nti mu kaseera kano tujja kuba tuli ku account ezaki national treasury account oba single treasury account okugenda ssente nti twagala tutesinge tulabe code ezikozesebwa encryptions zisobola okubeera okuzibreakinga kyolya kozesa ebigambo XTB kibiki osobola obibreakinga. Kati mu kugezesaawo babbira mu ssente nga naye kiri intended bakikola olumu olw'obulungi balabe obugumu bwa sisitimu yaabwe mawanga agategeera naye abaawana ate bakozesa abantu abo ne babba mu bubbi. Yes. Tuyanza filosofa mukulu gacha eggwanga balimala abakulu nga babyoge n'esente ezo zaabaddeyo bakugana kukakasa ate bandikalo ne bazirangano ziranga kamba buuli batemanyi byawa sokanga nzejawa nzetegera yange ng'omuwejje sente ezo simanyi Bank of Uganda erina kubanga batugambye Bank of Uganda yabadde n'obukadde bwa $3 badyeko 2 basigadde kwesi era okugamba balakasigadde kati babyeko meka zasigadde anazikuuma kubanga buli bunde beerako ne manager ali responsible ani manager akuuma sente ezo ziri zibatambuza yabadde luddawa yalipotinze statement ku poliisi anti kati bo bagigobyemu kati balimsimwayo teeko sa statement nze ebintu byawano bizibu nakugamba ku akawunti yange bawayaringako biliyoni 2 nga sigenda wamusebe ne president Museveni naye kirabika alikola okuti muwayaringi
nze kirinako nti mwemwe ebintu bino tuyinza obyogerera wano nga muyita ebyokusanga sente zaava eri ewa Amina Hafisi waali wali atamumanyi omukyalo oyo yali mu kukola simanyi ebya sukaali igulu simanyi ebiseera tibagulu banoonawa sente zaava wooyo ne zijja ne baziteeka ku akawunti yange ngenda okulaba message nyambala kooti amangu ddala ngende zijjako miliyoni 2 ne ATM banzikirira bweti ate abasirikale nabasanga mubyalo nga bakulinze ne bamaze ennaku 8 ku CPS ennaku 8 bwezaggwako okunta n'akawunti yange nga banka mu Barclays nga nayo yonna bagidiriitinze sikyalina akawunti kyokka nina ne cheque nkirina nagireeta nebagamba tutugume yogera tetubimanyi nga sente bazitutte n'akawunti bagidiriitinze naye nga zaali zizo ate nsimanyi batadde ku akawunti ye zajja ku akawunti yange omusajja ndibuubi essaawa 11 sente zituuse ku akawunti nyambadde suuti nziruke zijjeko ki simanyi kati omuntu akutaliddeko biliyoni 25 toweebaza katonda gweweebaza misanvu nze nadduka neneebaza katonda naye saasobolera kutuuka ATM girina mu ngalo ne bankwata bateeka ku mpingu bantu ku CPS basula bantambuza sente z'omukulu wabadde ozitwala oba mubiyita ebyokusanga wabadde ozitwalawo sente za Museveni kozi Museveni sigiringa nga naye naye nange olwalabyeka message ku simu mukebereeko simu ebiwunsawo noti wayitire message naye bagidiriitinga gonosanga ne bano kati ebintu bino nze kankubuulire n'abakulu bennyini babyenyigiddemu nkugambe kwe nava ku poliisi ku CPS kubale nga maze ennaku 8 nagenda ku banka neŋŋamba nti sente zange ziriwa kobo ziriwa koze nalabye message wano nga bwe bantwala ku poliisi kati nzize ndifune ku kasente ndibubi nogamba nti tetubeeranga n'akawunti yo nga bagidiriitinga buli kimu kyonna ne message ku simu yange naye bagidiriitinze ne sente bazigyeeko bazitutte nasigaza cheeke mu banka sinnayo akawunti simanyi gye bagitwala ne sente zagenderako kati buli kimu kisobokawetuwalinako kamwani konna ate kalivuddeko naawe basajja mmwe kati mmwe babagambe ebyo naye nga tugenda mu kulonda mwayogedde bilipeleti simanyi ebyajja bye baleeta kwagirako n'abala baleeterako ebyabwe biriwa biriwa kwaliko abaleeterako ebisawo bya ssente ebyabwe byennyini akale nga sente za Uganda temwabimanya bo baliwa waliwo basiba ate nga yaleeterako ekikyesi nebyaliko bannanyini byo Mandela kirumira biruludawo ebisawo naye nga bateeka batya sente ku nyonyi bateeka emigugu ku nyonyi ereeta sente kakati ekibuuza batuuka batya okubiseza bwe zikirekuwa ate nga za Uganda omulundi ogumuze kakubira eba mwaka ndoozi omwaka guno gwakuleka bakwata sente zigenda Kiruhura district namba kulabira district nibaziteeka ku akawunti ya Kirumira baali bazigyeeko atuletidwe muri kuki mugamba sente tebazibanki simanyi bazitwala zine zawano bagambye bazituta UK nibazijja UK nibazitwala China ebintu ebyo byakulimba naawe ezigendako ne Japan ebintu byakulimba wano wennyini weziri ziri wano kugambe bakwata sente zirabiri district zali biliyoni wakumire nibaziteeka ku akawunti ya Kirumira omugagga takola mirimu gyesi ekyamaani wabagagga kwagala waliwo yali amutudde mukooti teyaziwaayo ate ziriwa yaziwaayo ebyo wano tobuuza kasita omala kuba gwe n'okuba ekintu kyo ne kiyitamu kiba kiwedde kati zino baazikubye tugenda mu kulondo kuli okuwedde bagenda mu Bank of Uganda ne bajjayo obutawalika musanvu 7 trillion ate kati ziriwa zo zirirudawo kyevudde kugamba nti zino sente mu Bank of Uganda ziyinza okuba nga teziriiyo nga bagezaako kati okukendeeza ku ziri ze bajjayo bagambe twatwazireeta kati nazo baazijje Uganda erina amabanja obutabalika 120 n'omusoboka 120 trillion naye nga kwezo tobaseeko ezekongo zetubanja ku bukongo oyo kanga kongo tulina okukisasula obukadde bwa $65 buli mwaka twasasulako mulundi gumu mu myaka kati 14 tetuddangamu kusasula batubaoka basobola okutwala Uganda kwegamba mufunze Uganda teriiwo ate mulina ki Museveni sente zonna kati mwekamba buli bino byonna ebigenda mu maaso mu Bank of Uganda simanyi ebisi byonna byakulimba juzi wano
bagamba nti buli disitulikiti giteereddewo akawumbi kakugula byuma ebyokukola enguudo. Genda obuuze oba waliwo disitulikiti yafuna sente naye nga zaalaga nti zigenzi naye nga zampewo ku disitulikiti ziri batuwa sente za rediyo ne tv mu covid mwazifunako baleta rediyo ewo kakati ezo zino kale kyali 5.6 billion naye zino buli district we have 146 billion districts in Uganda. That is 146 billion nga buli district bagiwadde akawumbi neziraga nti zigenze ne bakawo ne baziraba nga kweziri nemba ng'ogenda mu bbanga nga teziriyo kati bino betwogera nze genjogera wa njagala omuntu aŋŋambe nti nimba omanyi bamaze ekinte otugumayo njagala mugende ku district banonya sente kasente nga buli kawo bwagenda mpewo naye nga ku akawunti zaze neni zavuddeyo neni sente tewali yazitwala twalemani yazitwala kati ezo bahaka be bazahaakira baripootinga wani so bino byetuliko bya muzanyo kuzanyamu gye tulaga kaakati eggwanga kalu buli lunaku ze kankubule kwezi Robinson buli lunaku buli kasente akakusolozebwa mu URA kagenda mu consolidated fund naye tekasulamu. Nze simanyi kiki kiri mu state house ekigese sikimanyi nze simanyi oba gye misambwa gy'ono simanyi sambwa gya ddiini sambwa gyange tegirya sente mabuulira amazima buli sente egwa ku account consolidated fund buli lunaku tesulayo ate prime 7 buli lunaku alina akagunda akamulaga nti kati olwalwe bataddeyo bwezi buli lunaku akaba akalabako bwetakatunga bwala basolooza URA esolooza buli lunaku buli muntu yenna bamusolooza ate buli lwe bamubambula nti bataddeyo zino bataddeyo zino gye ziraga tewali amanyiyo so bino byonna muleme okwekwasa simanyi abaana batandi singa zaabadde nga zivudde wano Bank of Uganda bandisoose kati kukwata oyo manager akola ku nsonga eyo yabadde kati ali munda addako mulimu bali ba officers abakola ku gundi ezo bandibadde bakwatiddwa balugo Bank of Uganda kati mwategedde mutya nti zigenze mu Bungereza ani abagambye zaava ku akawunti yaani nezigenda ku akawunti yaani mu Bungereza mwakutte yono gwe gyavudde wano neeri owono naye mwamukutte neziva mu Bungereza nezigenda e China neziva e China nezigenda e Japan bonna mwabakutte nga bw'oyogedde bwe basobola okukwata besi nga bamukwatidde mu Riverside wali nga yogera obwogezi akati ate bano abatutte sente bazite mubakwata lino eggwanga ligenda first of all mulimu abantu kati abanyaga obunyazi bafuna kati ezisembayo bwe twatumala P7 bwasingananga akaana wagendanga mutoyo oba ofaayo nosinkana akaana nga kaggera bengolo katikana kyekakukoze bengolo tamwegenda kati omalanga okuwandiika erinnya waggulu never forget Gideon Tugume waggulu obwana bwakaabanga amaziga likyaliyo waggulu kasitobala okuluwandiikako bwoti okirira wansi obwana bwakaaba gwe kakati wano batubatamwegenda mulimu abamanyi nti kakati Prime 7 ayinza okudda obutadda abo bali mukubba naye kenyini agamba nyinza ekintu kino okukivaamu obutakivaamu yekuŋŋaanya ali si yasoose okukikola gundi ono gabuga ow'egindi naye yakikola wagabooni naye yakwata sente n'akola bwatyo omutabani yezimu najja nazo wano bakayibula ne bamutwala efotpot ne bazimugjako ne baddamu ne bamudipoti nga naddayo nga bamwera tebamulekeraga n'ekikumi ne bamutika naddayo kati wano tuli mu kukuŋŋaanya taamu ekola ki egenda nze kubuulira eggwanga terigenda kusigala mukaaka batulekedde amabanja batulekedde ebyekongo batulekedde buli kimu n'obusente obulwala bateeka okugenda nabwo infact mu history ya Uganda tuwali Uganda bwali esolozesa sente nga mu myaka gino URA yekyasinze okutuuza sente nyingi naye tewali kigenda maaso buli omu bamubanja ekyo kamba buli mwe kyasaaga kati information y'Abannayuganda yonna tewali agirina mulimu abaana boogera olulimi lumu munsaasire siri tribe naye munsaasire abaana abo boogera olulimi lumu Rwanda
beba ora sente buli mu butale buli wamu okuva gayaze wange wensula kuva ku stage okutuuka n'amavunduku wange wembeera ddala kuliko obuntu obuwola 36 wagenda obubala nabubaze jo natuta obulere mubala naye nga buli muntu erangamuntu zebagamba tebazibajjaako zebalina kati information ya buli muntu bagirina naye gyebava tewali amanyiiro negyebagiraga tewali amanyiiro ne sente gyebazijja tewali amanyiiro owayo obuwindangabakugjako nojayo emitwalo bakujjako data kati data oyo alagawa kati data wa Uganda ng'ogyeko kasozi gwayogedde ono agendera mu kompyuta gwe basudde ate gwe wawaddeyo obuwinga tebamusudde buzaako ne kubawolera sente ku online someone doesn't know you where takulabangana takumanyi takola ki akusaba national ID ne bw'oteekayo ey'omulala agitwala n'oteekayo essimu ey'omulala agitwala n'akuwa sente because lwakigamba bwe nze naluuzingako national ID yange yagwa. Then after 2 weeks, oba zawera nowero bate zawera. Nga people start calling me. Where was the sente wano nembabuza from where? Era meka mbanga twakwade mitwalo musanvu n'ekitundu. Nga sincere sina kuwe nalinje box. Nenga people calling back. Seriously nga they are calling back. Wantu afirwa ko limukwano gwa from Juki. Tebatwala national ID ne namba yesi. But batandika tukubira. Yewoze sente paka lwe nagamba omusajja n'omuntu gwoyogerako yewoze sente yafadda mwaka kati agenda mwaka mulamba. But those are the guys. Where are they coming from? Kati okiraba kati eggwanga muliwaddeyo. You gave out to your country. You gave out all the information about your country. Temukyalina ekyogamba nti wabeerawo ekintu ekyokukuuma eggwanga lyo. Wabangawo n'ensawo ezibizi. Eriruda wakati yensawo enzigule kakati no ekyo kati twagala okubagamba tebannange ebigenda mu maaso nze nga tukumi nze manyi nti sente ezo yazitute era yeyaleetedde n'okugamba nti babijjemu poliisi kubanga bw'ojjamu poliisi kikyoleka tewali history eraga nti SFC yali enoonyerezaako ekwata obwo ye SFC ekomera lyayo liriwa esibirawa erina DPP constitution ewa obuyinza SFC okutwala omubbi yena obumuntu akoze ekintu ekole fayire kitole wa DPP omuntu bamusibe bajamuhandinga over to iso bino byonna kubuzaabuza kati bo abazitute gye bazitute wamanyiddwa era bajja kweyabya luvannyuma bwe tulimala ekiseera nga tumaze okugira eggwanga lino nga kize balivaayo tulibimanya kakati babimanya mu nsiko nti banka yekyotera babeye Masaka babeye Mutukula nga bafudde mu nsiko twabimanya era bajja kubyogera bajja kugamba bajja kweroopa boka tusabe Katonda tusigale nga tukyali balamu abasabe emisambwa mugisabe gibakuume mubeere nga musigale nga muli balamu abantu ajja byogera naye nze nze nkulayira muga Katonda mukulu ndi mukristaayo osobola kusamira musanvu ensonga ziwulidde tonyiza naawe bino enaku gye tutuuseeko ebizibu byetulina binakuyanisanga ate otudde n'omwana wa Reverand spirit atambulira wano bali batuule wali bafilosofa abakyoyiza ate n'omwana wa Reverand tugifunisa sitambulira eggwanga lino bali banja obutabalika 10 mu kumeka obutabalika trillion 10 mu 10 zibagibanja Uganda ogigeraageranya tukyayina asset eziweza sente ezo oba batutunda dda basente sente bazimala Uganda njagala nnyo okukozesa ebyokulabirako ebiri gundi byo olaba yaabwe tutudde wano it is a service providing what to service tusavinga abantu kakati Uganda gitwale nga bwolaba yaya aleeta amatooke waliwo aleeta ennyama waliwo aleeta enkoko waliwo aleeta obutungulu waliwo aleeta biki byonna bwe biggwa ne bikola ki ne mufuuka bizinesi naye nga byonna baba bibaweredde ku maki mabanja tugeze tupangisa n'okupangisa
kitegeera nga tuli poliisi kati buli mubeera ne skedu y'abantu engeri gye mubasasulamu owenyanya tumukuŋŋanyiza ku lwokubiri owagundi tumuwa bwe ruti kitegeera kakati Uganda bwe tutyo kati bwe tutuuse tewakyali ntino nti waliwo capital tulina mu safe waliyo mu nsawo enzibizi kubanga bizinesi yonna yalibadde nga erina ensawo eyo okitegeera ntino nti wano running capital bwagiramu balina bebakola ki bebakwata tewakyali okitegeera kati bwewatiwa gundi n'ensi Uganda bwetutuuse so kakati bino byonna byetunyumiza actually njigiddewo ebintu bingi nnyo wano nze nyumirwa nnyo ng'abantu bano boogera ebintu bino oyiga ebintu bingi baconcentratize nnyo ku cyber crime and cyber security mu Uganda we are vulnerable olw'ensonga ntino nti omukulembeze ali mu analogo abamuddirira ba analogo ne generation eringa eddako tugeze ffe bamuhozi bazadde basitaanule bakwezi naffe tukyali tuli mu analogo tuli bwe tuti okitegeera eno tujjayo mu baakasozi neno netukola ki okitegeera kakati tuli awo kati tuli mu nsi efaanana bwetyo nga mu Uganda efaanana bweti nga sipiidi y'ensi kweddukira walala ekigonde ekikompola Russia kyeyakubye sipiidi yakyo egira yakimyanso okitegeera kakati ensi eddukira ku sipiidi yaki yakimyanso sina kizungirizi kimyanso naye ffe tukyali mu analogo okyawandiikira tuguma akabaluwa mukamumpeere naye nga gwe oddukanya ebyenfuna by'eggwanga naye nga tomanyi nabo bakozesa mu East Africa sirowooza nti waliwo omuntu asinza Uganda ebyuma bikalimagezi ebyalibadde birwanyisa cyber crime ebisobola okukola ku cyber security sirowooza nti mu East Africa waliwo ababiina abatusinga mwana wa gundi bo bayigako kimu nga gwe boyinza okuba nti kusimu yo wayigako kintu kimu kunyiga bwe tuli wano bajja ne babigula ate buli omu neyeyagaliza ayigula n'agula ebibye muhozi n'agula ebibye Museveni n'agula ebibye Salim Saleh n'agula ebibye nga bwe mboogedde bonna baagula ne kaka kakati tuyina bwogenda gundi birirubo waabwe era bw'ogyogerako ennyo kati nenyata deep into it bayinza okunsamoni nga balowooza situgimanyi nze ngimanyi gyeri naye kati bajjuzaamu bati wasoma nti IT oli mutabani waani wabyaluhanga ojja kusobola na bino jangu obikole okwezi oyo mugire mu fixing awo mufunira amuyambakoko ebintu bya cyber tebiriiko mwana wani bya bwongo ntino nti bakugamba ntino nti agundi kwezi watuuse ku level ki eya cyber yazinyonyodde nti ndi ku level eno ntyoke kakati waliwo sente ziri ku akawunti bweti bane musonyiwe munseseza nnyo naye waliwo sente ziri ku akawunti ebungereza bweti naawe togimanyiiko nobody knows it gweokitegedde butegeeza okusinziira ku intelligence nti gundi akawunti eriko sente nogamba kasozi sente ezo zijjeeko oziteeke ku akawunti ya standard kwadde dakiika kati wabanga tasobodde zijjako mu dakiika 10 ne wabanga abadde abulayo sekendi 2 oyo talina mulimu mu cyber world gwe tulina mulimu ojja tukwasa kuba ne Uganda erina okutegula sente za Rwanda erina okutegula sente za Congo mulina okwetegula ensi kati wetutuuse weewo ntino nti bwabanga olowooza ntino nti bensi gyeki
Besigye ayina akuyeekera waliwo abamuwa sente ziri ku akawunti waliwo sente zotatambuliza kuki zotasobola kutambuliza mu bisawo abantu abamu kati bali nnyo mu crypto nazigulamu simanyi bitcoin biki ebyo ekitegeera naye awo tetunatuukayo nnyo tukyali wano ku akawunti nga tekikwetagisa kukwata Besigye omutwale mu kkomera simanyi ne butambi toliikinga gwezikuba bukubi wazitadde nozikuba ku offshore account ekitegeera bwe ziba nga yazifunye mu makubo makyamu tagenda complaining talina wagenda kuwaaba wazijjeewa ntegeerekeka gavumenti zikola ebintu ebyo era saagala abantu batunuulire ba hackers ng'abamenyi b'amateeka no ensi weekoze eki ensi weetuse bakuba nti abantu abamu bakikozesa mu buki beeyuna embeera kakati lwaki nakuleetedde ekyokulabirako kya yaya nti Uganda bwekyo bweri kati nkuza ku ssente zino ezabbiddwa sente ezo ezabbiddwa zabadde ziri biri bye nagambye tusasula ennyanya tusasula kikati ne Uganda eyina amabanja President Museveni bwe yali akajjano yabuuza n'agamba Obote abadde n'amabanja ga miliyoni 2 eza dola nabuuza naye abadde azikozesa sitizo ngabadde yeewuunya bwewuunya miliyoni 2 eza dola kati ali mu trillion kuwulya singa President Museveni alinga ffe abantu abamu abakuzibwa n'ensonyi walibadde weetuga I'm telling you nze kwezi waliwo ebintu byesobola nga sisobola waliwo okuswala kwemba sisobola ekitegeera kyobola nze nzikiriza mangu embeera bwe nzigira nenzikiriza neŋŋamba waayi okuswala nkola ki nze by the way it is true nze okuswala nfa lwaku bino ebyokuswala swala bino ebyagundi naye abantu ne batandika okunkumuka wali ne bafa nga bafa because of sente ne babba sente nga balinga aba I'm telling you so kati sente ezo tusasula zaali za IDA International Development Association etubanja buli nnaku z'omu mwezi September 15 tulina okutonyeza miliyoni 6 eza dola actually miliyoni 8 eza dola kuba ziri 7 n'ekintu eza dola then ne pounds mitwalo 6 something zonna bwozigata ziri mu dola so kati zirina okugenda muki eyo ebbanja kyeki kyenagambye osasulawo amatooke kakati waliwo gye bayita African Development Bank yo tugiwa miliyoni 12 tusasula mabanja gaffe kyokate nekiruma kwezi sente zoyogereza African Development Bank bazituwa kukola bintu bisatu tetukolangako neki naye tusasula batugamba tuzimba omwala gwa Nakivuga ogulaba gundi kalebwe kawempe bikyebi omunene ogwo ezo sente zaaliwa singa basobola baali kutenera ogwangu ne bamusiba wabe baali mu kujjayo sente ezo ne Musisi waliko okuzimba obutale 7 we are playing now naye nga n'obutale 7 bwe boogerako kwaliko Busega Kasubi ku Munaku Ntinda so kati Uganda tuli mu mbeera nti oli bagamba waliwo awola sente are you sure nti amagoba gali bagate nti 50% okay kye beetaaga nti just beetaaga bawa baluwa ntino nti Uganda ekkiriza okwewe zino neyo oba balina ezokukyozikoleso bateyalina itizokke bannayuganda balisasula batwala butwazi kuba kati mu mbeera eno weewuunya nti sente ezo nga bwe zikugambye zibeera wired baziwayalinga neziyita mu system era ndaba beekwasa bagundi bahakazi kati zigenda mu system bulungi nnyo nga bwe zirina okukola ki ogenda tusasula amabanja ago buli mwezi tusasula mu Bank of Uganda somewhere waliwo omukyala story eyo tuli mu giwandiika manyi simanyi kunyumya story naye ate mu kugiwandiika ndi wakabi kakati gundi eyo
waliwo omukyala Gobi bwe yakwasa akawunti bagiyita vote 130 vote 130 kati gundi eyo lutalo lunene nnyo luli munda eyo vote eyo ya mukyalo oyo Muhuruzi bamita Jennifer Muhuruzi oyo kati waliwo entale eziri mu bank mu Ministry of Finance between Gobi waliwo Lawrence Kiwanuka Semakula ye accountant general okitegera actually abasinga bonna okubeera senior ye Lawrence Kiwanuka ngondi naye mukiga so kakati baagala okumutomeza bamugamba vote eno bakitinyiro kiruke bamugamba vote eno gyawule ntegereka gyawule naga nti okay kintere mbuwandiike nakimuweza yawula gundi ebere ngeri independent kati ye mukujawula najawula naye naddira omukazi gwamanyi nti ono bamunsindikira Gobi yamunsindikira kolaki kutaataaganya department yange ye namuwandikira namuwa authority in writing yaba in charge waki wa vote eyo naye kopi nata kopi nga bali ba Gobi tebamanyi bo bamanyi ya running ki kati mwe bayagala okuyitira vote eyo mwe bayisiza sente sasula ki kakati mwe bayagala okuyitira baagala kuba ono naye nga mukumukuba balina okubira sente zeggwanga okuba omuntu bafirize eggwanga lyonna so kakati bakitambuza wali transactions ezo bwe zigenda somewhere weziggukira wali sente zigirewe pa ono zeyagambyeko eddakiika ebbiri ezo tuwe eddakiika bbiri bo bakyusa gundi bakyusa email babo bw'oyingira mu system n'okyusa email nekkiriza okukyuka that means osobola n'okukyusa transactions kubanga Ministry of Finance buli lunaku ekola ku transactions ezitaka wansi wa mutwalo kitegeera mutwalo so kati we are talking of just 2 transactions ne bakyusa wano email ne badivertinga sente kituufu ne zigenda ku account onto otamanya nti no nti zagenze ludda naye kiba kikulaga wano biwandiiko nti zolekeddewa zigudde ku account mu USA oba mu UK kitegeera n'olaba n'engeri gye zitambuddemu wadde oba tolina busobozi buza accessinga kakati sente ezo bamala wali ne bakyusa awasembayo wali ne bazidayivatinga 15 Desemba etuuka nga sorry September 15 September etuuka eyitamu 8 October nga ID ewandiika egamba you guys mwatandisa ate ku defaultinga ekyokulabirako kye nabaleetedde ow'amatuuka akubira Patricia muganda nti bulijjo musasula ku lwakubiri what is the problem mugenda ku attractinga fines charges biki kati bakuba mmwe sente nga tezajja omwana gwe bakubira omugunde mukyala gwe bakubira oyo assistant accounts assistant whatever kati nga baddamu bakola ki nga bakebera ebyo ezo complaints ziggukira mu office yani mu office ya Lawrence Kiwanuka Semakula accountant general mu office ye mulimu abantu bati ye baagala okutomeza kandi bwe bituuka nga babitunulya batandika okukola ki okufolowinga kati olwokuba baali bakibaze immediately nga bagamba amagambo CID bano bakwate bamuwa list yaki abalina okukwatibwa abakoze babadde mu bubbi bano bakwate mulimu Pidison nagiwanise story bweri so baba samoninga kati zawe nyingiriramu we are talking of October
ali October awo nyingiriramu bikola ki okubitegeera era netujja netukola show wano nembaga muleke mugenda kukwata abantu abakyamu mwasamoniza abantu abaki actually baali balina okugendayo show eyo lwefuluma ntera okugamba abantu bano nti we tubeera nga tutudde wano tetukolera omutwalo ogulaba gwa views kitegeera ogulaba share tucommunicatinga kwabo abantu babaki abatono bekikwatako ate abalina kye bayisobola okukyusa so gundi abo abaana bwe bali babasamonze tebagenda babagamba amulindeko tujalina byetukola kubanga biriikinze kakati basalawo batandika okunoonyereza batuula kiblowing out munda kakati nga batandika bagamba price water kupa bapangisa abantu bano bakole ki banoonyereze kati bagenda mu maaso n'okunoonyereza yoyo Lawrence Kiwanuka is no nonsense kubanga government ali senior ndowooza yali badde asobola n'okukola kiba waliwo story nene kubanga oyo ye yali alina okudda mu kifo kya auditor general tewali akunenya bugamba Muwanga Kivumbi kubago bosi boyogerako Muwanga yali alina okudda mu kifo kye nga qualifyinga mu mbeera zonna ekifo ekyo Anita Mongo yamukuba busu n'atwala omuteeso oyo wa president n'amwegayira n'amukola that is another story birimu ne Nandala Mafaabi nabyo biri kind of related ebizibu ebiri little related so banoonyereza bamagambo naye olw'okuba nti bali misdirected ne baluzinga ku gundi track batolina bwoyinza kuŋŋa nti ogenda kukwata abantu bemugamba nti baassistinze oba bahakinze ne babuzaawo ssente ate n'okukwata bano abaziprocessing n'oleka bali mu Bank of Uganda abaziswitching so kati ne biddayo president wabiyingiriramu awo kwe kuyita aba Bank of Uganda bakola statement oba bayita abantu 8 staff baki ba Bank of Uganda 8 ne babakozesa statement naye nabyo ne bikola ki bifiiraawo lwaki bifiiraawo waliwo nkugambidde we baatandikira ekitwale okwabika ekya October 8 tennis nze ndyoke nkiripotingeko ndowooza nga ku 15 essaawa kuba mawulire amalala gakiina bwana monitor mwalina story mwali mugimanyi ne New Vision mwali mugimanyi ndowooza mwinayo mwali mwagala ekitegeere kuba abasajja abo baati baagala story zaabwe zifulume bakuba obusimu tegereka naye ffe twagifulumya era impact yabeerawo nti twabasuuza ki so gundi ebiseera ebyo wetwafulumiza amazima ga Katonda mu ggulu sente ezo zaali zikyali ku akawunti kwe baazibba ne baziwummuza we baziwummuza zaali zikyaliko sibaddeyo abantu ngamba no mbadde nkimanyi nti gundi abantu 8 be bayise nenkijjukira nti ate nga 15 sente ezo zaali zikyakola ki zikyaliko kati ndowooza baleetawo ddire awo tumanyira nti no nti sente zino zabbiddwa abantu bamuki bamunda kati eno president wabiyingiriddemu ateekewo akakiiko bakwatagane ne simanyi CMI simanyi by the way tekyali CMI SID simanyi kakati awo sente bazitegula kati bano balikabalinga kasozi yakyogeddeko nanga nti batulimba bafuna batya yes mutuufu bamugamba bugambi kati tusesemeko zino ziri tukole ki kati ne beefuula nti zino bazikoze eki oba beefuula oba whatever naye at least mu kye baakoze kulikabalinga miliyoni ezemmeka 8
omunaana. Reason being lwaki ekintu kiri abali omunaana tebagenda wala nga bakifollowinga back. Omuntu avunaanyizibwa ennyo yono omukyala muhuruzi vote 130 takiriimu nti noti yakiruka naye mu kwagala okukubisa Lawrence omuzinga gulina kugwera kwani ku mukyala kuba Lawrence obuyinza yabwejjako n'abukwasa omukyala gw'obunaanya target gye babadde baagala egaanyi target gye babadde baagala ekyuse ekuba waabwe gwe baplanting eno oba ntegereka olaba bwe mubba ssente zeggwanga mwagala kukuba bukubi muntu omu naye nga oli mugezi yakwata gundi n'amugamba gwoba obuvunaanyizibwa ku kino kati bwe bajjanga batuukirewe nga bagamba amubuuze ofisa soanso ofisa yavunaanyizibwa naye nga waabwe munne waggoobi oyo mukyala gyenigwa mubuuzi ng'obinze munkwasa obulungi nga tuli babiri feka mu nzikiza mumanye mmwe abamu temumanyi bantu bano kye batuusiza ku ggwanga abantu batamiddwa ensi yabwe lwa abantu batono bwe bati ne mutandika okubakwatayo obusente mbwe emyoga simanyi biki wayi temugabiriza busente sente obwo mulekeraawo okubba sente zijja kukola ki ekintu kijja kwekola kyokka kakati bwe bamukwata musinkanye ekiro awo twagala gugwa gutya omwebaza omukolaki nkigusizza nekugamba bwe mutalekerawo okubba abaki omanyi mwe temumanyi how to avoid statements eziyinza okuyisa olina obikomya mu kkubo kakati gundi abaami abo nga emiliyoni 12 nga baditamininga ekijja kikole tezijja kulabika omunaana gukomawo lwaki guli munaana naganye guli waliwo miliyoni 7 ne pounds ezigwamu nezibeera nga munaana nezikomawo you are recovering from one account nga tolina kyoluzinzeeko normally barikabalinga at least bagamba nti ku munaana twarikabalinzeeko 5 mu 8 nezino lwaki zonna zidda meaning nti mwazesonyiwe mugamba nti ezo ki Museveni kabingiddemu ezo tuzimulekere zidde ezisigadde ziri 12 ezawayingibwa through Japan nga zigenda era abakulu batambula ne bagenda e Japan ne bafuna shares zaabwe ne baziwayalinga South Africa era ne waliwo abaaba wano ne bagenda e South Africa naba ne bakola ki ne bafuna share yaabwe kati bakomawo wano okitegeera batandike okunoonyereza bakwate abaana b'abandi abatalina musango mwami Kwezi n'abannaffe abali wano ku pano babuulira nze ku lwabo ababonaabona ne bwemba bwogu siseka abo abaana ba gundi ba Bank of Uganda abaana ba Ministry of Finance nabo babbi okitegeera balina bwe babbira I don't care naye tobafuula baki tobafuula scapegoats tobasuula ku jirikiti batulekere tujja basulayo olwabwe okitegeera kasajja birimu ku level ya gundi eri eyokwapointinga auditor general bakayanira kifo kya auditor general okitegeera kasajja birimu saagala kumenya bantu kati naye nga we shall not sit ne tulaba abantu abatalina musango mweno case nga bwe mwagala okukola ki okukwata we are going to name you bulungi nnyo nze yaya gyolaba nagitunda dda sigiriimu bwe mubana mulowooza nti mugenda kujja mwataakinga yayo nja babiira n'ensi nsobola ogivaamu naye tujja batula you get it tulekeraawo okukyayisa abantu ensi yaabwe ensi yaffe Uganda yensi yaffe kasajja gwe goobi Uganda unless nga goobi linnya dda I don't know ntegereka omusajja ze kyakoze ebbanga lino gwe tokimanyi ani yakulimba nga ne kati akalembereza kaliko yakajja wasale era musabire nnyo sale mmwe basajja
mbasiibudde saabasiibu emboozi ya leero ebadde mpanvu nnyo naye situjja kwongerako bindi olw'obudde wabula nja kutwala butwazi mukisa ndabyeko newkama ku seeti leero gwe tukoze naye simumanyi linnya bamuyita Haji Ganja Haji Ganja yategeka Haji Fahad Ganja